Okay, nkwaniriza nnyo ennaku z'omwezi 5 omwezi gwa 8 omwaka 2019 nze Shamim Naiga ndi ne munnange yategera olulimi olw'okuvunula Isaac Luchams. Essaawa ziweze 3 nga bulijjo kabakadde ka Amasukkulumu wano ku Delta TV katandike n'ebikulu nga bulijjo n'oluvannyuma nkomewo okutuseeko ebyo byonna ebibadde gy'otabadde olwaleero. Ebikulu mu Masukkulumu. Ngala kulaba bikolwa bya kutwala obubonero bwa bibiina, ennyambala ya bibiina, ebikolwa eby'okugenda n'ebyokunywa, obucupa bw'amazzi. Tetukyayagala ngoye zooleka bibiina bya bufuzi mu kkooti. Poliisi efulumizza ebiragiro ku kkooti. Alekerawo okukola ebintu byakola. Ekisooka agifudde clearance house ey'abagagga. Buli mugagga atunuulira ku liida ne yeekalakaasa nga kaakajja amukwata. Ekyo tekikkirizibwa. Bannamateeka batabukidde Kano Kakabajenda balayidde okumukuba mu mbuga z'amateeka olw'engeri gy'akwatamu abantu. Fuze kitereke munnaye. Maiko fuze kitereke. Ngaffe tusaba eddwaliro lina okuvaayo ne tulaga footage abantu abaleeta omulwadde kubanga lino eddwaliro ddene lina okuba nga lina kamera. Bannakisinde kya People Power baguddemu ekikangabwa olwa memba waabwe Ziggy okufa olwaleero. There was a signal given showing he was sort of cancelling the fight. Ono Moses Golola yawangulirawa akulira baddefiri b'ensambagere ne Semata bawakanyiza obuwanguzi bwa Moses Golola. Nyongera okwaniriza Amasukkulumu gaffe ekiro kya leero era nga gano gatandise n'enjege eyali mu kkooti ya Buganda Road. Sabiti ewedde omulamuzi Gladys Kamasanyu okukubwa akacupa k'amazzi ku mutwe ng'olunaku lwaleero poliisi ereese amateeka amapya ku bantu abagenda mu kkooti omuli obutagenda mu kkooti nangoye zooleka bibiina bya bufuzi, obutayingira munda mu kkooti na bucupa bw'amazzi ssaako okukeberebwa omulundi ogusukka mugumu. To an imprisonment term of 9 months. Okutanula Sabiti ewedde abawagizi ba Dr. Stella Nyanzi baasiiwuuka empisa bwe baakuwa omulamuzi Gladys Kamasanyu obucupa bw'amazzi bwe yali asalira Stella Nyanzi ekibonerezo eky'emyezi 9 egy'okukulungulayo mu kkomera. Bino nga bimaze okuggwawo, abantu bangi baavumirira ekikolwa kino ekityobola ekitiibwa kya kkooti wadde nga abagambibwa okukinyigira mu poliisi yavaayo n'ekwatako 6 ku bo. Kugira ebikola nga bino obutaddamu kubeerawo, poliisi esizza amateeka amapya agagenda okugobererwa bonna abagenda okuyingiranga mu kkooti. Twagala kulaba bikolwa bya kutwala obubonero bwa bibiina, ennyambala ya bibiina, ebikolwa eby'okugenda n'ebyokunywa, obucupa bw'amazzi n'ebintu ebirala bye tulaba nti bisobola okuviirako ebikolwa nga bino. Buli muntu anakkirizibwanga okuyingira mu kkooti alina kusooka kwazibwa emirundi egisukka 2 era nga teri anakkirizibwanga kuyingira mu kkooti singa anaabeera mu ngoye z'ekibiina ssaako obutakkiriza mazzi mu kkooti. Fred Nanga, omwogezi wa poliisi mu ggwanga, bw'abadde ayogerako n'abamawulire ategeeza nga abakwate bagenda okuggulwako emisango egy'oyita ddala 3. Okuyisa olugaayo munda wa kkooti oba obutassa kitiibwa mu nzirukanya ya kkooti. Abalampa obutebe, emmeeza mu kanyoolagana ako tuli mu kwetegereza oba waliwo ekyayonoonebwa mu kkooti ogw'omusango nagwo tujja kuba tugubateekako. Waliwo n'okulemesa enzirukanya ya kkooti kye tuyita obstruction of justice n'okujeemera poliisi mu mirimu gyayo. Okusinziira ku poliisi byakazuula mu kunoonyereza kwayo, omukyala Zaina Abayinabyo yakuba omulambuzi akacupa k'amazzi nga poliisi olwaleero ezzeemu okwetegereza ebifaananyi ebyakwatibwa ku lunaku olwo. Obujulizi bwe twakafuna bulaga nti omukyala Zaina Abayinabyo yagambibwa okuba nti yakasuka ecupa
eppipa y'amazzi eyakuba omulamuzi ku mutwe. Okunyweza ebyokwerinda by'abalamuzi, ekitongole kya poliisi ekirwanyisa obutujju kya counterterrorism kye kigenda okutandika okukola mu miryango egiyingira kkooti okukuuma abalamuzi butatuusibwa ku vune. Mu ngeri y'emu, omukonzi w'ekibiina ky'FDC Ingrid Tolinaawe ne buli kati akyakobibwa mu kadduukulu ka poliisi ku CPS oluvannyuma lw'okuggulwako omusango w'okulumya abasirikale bwe yabadde agenze okulaba abantu abaakwatibwa mu kkooti gw'okutandula sabbiiti ewedde. Naye statement ejja beewandiikibwa essaawa yonna nga twasubira okufunza abasirikale era nga mu kizimbe kyekimu mulimu CCTV tujja kuba tufuna CCTV footage asobola okukakasiza ddala kino kyabaddewo osobola okuba nti n'omusango tugongerayo mu mbuga z'amateeka. Ono yakwatiddwa akawungeezi k'eggulu oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya n'abasirikale abakuuma ku CPS. Joseph Muyingo yakusakidde eggulu ku Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Joseph. Ate yo kkooti ku luguudo Buganda ey'omulamuzi Stella Amabiris egudde omusango gw'okukuma omuliro mu bantu ne batuusa n'obulabe ku mulamuzi nga bano omusango guno bagweganye. Mu ngeri y'emu munnakibiina ekya FDC oyo Ingrid Tolinaawe naye avunaaniddwa emisango ebiri omuli okufuuka ekitagasa n'okulumya omusirikale wa CPS era nga naye omusango guno agweganye. Abavunaaniddwa kuliko Ojibiri Augustine, Waiswa Abdallah, Wanyera Simon, Wesonge Moses, Nsobi Fred wamu ne Fatuma Aisha. Kigambibwa nti emisango bano baagizanga ennaku z'omwezi 2 omwezi guno wali ku Buganda Road Court. Bannamateeka baabwe nga bakulembeddwa Musalongo Elias Lukwago basabye kkooti beeyimirirwe wabula omulamuzi wakuwa ensala ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno. Bano basindikiddwa mu kkomera e Luzira okutuusa ng'ennaku z'omwezi ezo 16 omwezi guno. Anet Nakaibale Kabitwe. Is alleged that Wanyera Simon, Wise Abdallah, Ojabide Augustine, the national identification within Wanyera Simon, Wise Abdallah, Ojabide Augustine, Kabali Joel, Abalina Fatuma Zaina, Katumba Wesonga, Nabala Batanakwatwa, Kabibe Gomana Bilipina, Ukoti ya Buganda Road, Mwakunga abantu okukola ekikolwa eky'obulabe eri omulamuzi Kamasanyu Gladys, omulamuzi ku kkooti ya Buganda Road. In that regard, this matter is adjourned to the 16th August for ruling on the bail application. There are concoctions. It's alleged that you, Ingrid Tolinaawe, on the 4th day of August 2019 at Central Police Station in Kampala District, you assaulted number 31879 Detective Sergeant Alunyu Patrick, thereby occasioning him actual bodily harm. Have you had an understood the charge against you? If so, how do you plead? Byampuna kyenyinza okugamba nti ebaddewo byampuna kubanga biraze nti tewalibadde buwikanya. Abantu bano bakwatibwa ne bakubibwa emiggo ne basibibwa okusukka essaawa 8 baleeteddwa mu kkooti wano ebintu ne bitambula bwe bityo nga bwe bitambudde. Tumaze okukola application yaffe eya bail omulamuzi atugamba nti mulinde rulingi ng'ennaku z'omwezi 16. Okay, webale nnyo Anet. Nga tukyali ku nsonga eyo y'emu, ekibiina ki Forum for Democratic Change oba FDC kigamba nti kikkiriziganya ne Ssaabalamuzi Bart Katurebe ku ky'okuvunaana abakuba omulamuzi w'eddaala erisooka ku kkooti ya Buganda Road Gladys Kamasanyu akacupa k'amazzi bwe yali awa ensala ye ku musango gwa Dr. Stella Nyanzi. Wabula bagamba nti kino kamu ku bubonero obwoleka embeera y'obuteesiga kkooti mu nkola y'emirimu gyayo. Bino byogeddwa myuka omwogezi w'ekibiina ki FDC John Kikonyogo mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutuula buli bbalaza ku kitebe kyabwe e Najjanankumbi.
John Chikonyogo nga yamyuka omwogezi w'ekibiina ki FDC asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ku kitebe kyabwe e Najjanankumbi n'ategeeza nga ye bali abennyamivu olw'abantu okuwa omulamuzi akacupa bwe yali awa ensala ye ku Dr. Stella Nyanzi nga bano baali somativu olw'okumusingisa omusango ogw'okukozesa obubi kompyuta. 9 months. Ate Chikonyogo ayongerako nti ekikolwa ekyo kiraga nti abantu tebakyalina bwesige mu kkooti mu nnamula y'emisango. Ogenda mu kkooti lewe nyini nga tewekakasa nti ddala banansalira amazima. Mulabe emisango mingi wano ejja ebyokulonda. Omuntu n'agenda n'atwala omusango mu kkooti ng'ebyokulonda. Nga buli omu akirabula bitalina buyigirize bwawaabidde. Kkooti yawansi ne South High Court nti otalina buyigirize. Bagenda Court of Appeal n'egamba nti abulina nega tabulina. Abakwatibwa omukaaga kuliko Jobile Augustine, Waiso Abdallah, Joel Kabali, Katumba Moses, Wanyera Simon ne Fatuma Abenabio nga wano FDC wesinzidde n'esaba poliisi ekozese kamera okusobola okuggyamu yakasuka akacupa ereme kubonereza abatalina musango. Wa omuntu omwate kwa yakola ki yakasuka akacupa. Kakati chances nene yokulaba nti kwabona bona tukulina omu yakoze eki yakasuse kacupa. Chances nene nnyo kuba nti kulina omu. Naye omuntu oba yakasusa akacupa n'akakuba omulamuzi, that's an individual case. Bwe ndowooza nze era bamuzudde nga yeye nga twali yakuteeka mu politiki kubuzaabuza aba yamukubye. That's a case. Tukoma ekirala bano bonna bakwatidde obwereere balina eddembe era okugenda mu kkooti ne bawaabira poliisi okubakwatira obwereere. Wabula beemulugunyizza poliisi ku ky'okulumya abasibe enjala kino nga bakijje ku mbeera mwe babasanga ku Sande era ne Ingrid tulinawe yabatwalira ebyokulya yaggalirwa. Sande akulira ebyokunga abantu mu kibiina kya FDC mukyala Ingrid tulinawe yagenda ku CPS okutwalira abantu ab'emmere naye yasangawo ekiragiro nti tebalina kuweebwa mmere naye nga bali bamaze ennaku 2 nga tebalya era emmere baagigaana okugibawa. Oluvannyuma mukyala Ingrid tulinawe ate naye yakwatibwa n'agattibwa ku bantu abo abaakasuka akacupa. Ate yo nga tuvuddeyo bannakisinde kya People Power baguddemu ekikangabwa olw'okufiirwa munnakisinde munnaabwe Michael Kalinda ng'anabadde yeeyita Ziggy Wine era ng'ogw'okuyimba abadde yagukolera mu kibiina ekyo ekya Firebase Crew. Ziggy Wine afiiridde mulago mu kiro ekikeesezza oluwaleero era nga omulambo gwe enkya ya leero gutwaliddwa e Nansana gy'abadde abeera abantu be bagukubeko eriisa evvannyuma. Poliisi ekedde kugumba ku ggwanika lya KCCA Mulago okutangira embeera ey'obunkenke ebadde esuubira okubalukawo olw'omuyimbi Michael Kalinda abadde amanyiddwa nga Ziggy Wine eyafiiridde mu ddwaliro e Mulago mu kiro ekikeesezza olwaleero. Kigambibwa nti ono yawambibwa abantu abatannamanyika wiiki ng'emu n'ekitundu emabega era n'atulugunyizibwa ekyamuviirako okuvaamu eriiso n'omusaayi ne gumuyika ku bwongo. Yalina ekiwundu ekyali ku liiso eryokubiri era nalyo naye nga teddyo liraga nti essuubi tirigenda kukola ki kutereera n'eryo eriiso lye baakuba ne bayasa n'ebiwundu ebirala ebiraganga gwe baasala. Okusinziira ku muganda we Immaculate Nalwadda abaamuwamba olwamala okumutulugunya ne bamusuula okumpi n'eddwaliro e Mulago awo we baamujja ne bamutwala mu ddwaliro okutandika okumukolako kyokka yali tannatereera ate ab'e Mulago ne bamusiibula era ne musanga mu casualty. Kati we namusangira nensaba abasawo baddemu bamu-admitting abasawo bo bankwasa kipapula nti yo twamusiibudde. Nalwadda ayongeddeko nti abaamuwamba ne bamutulugunya balabika baali bamulanga kuwagira People Power kubanga waliwo ne lwe baamusiba Bobi Wine bwe yali ava ebweru okufuna obujjanjabi. Ekisooka abadde People Power activist era yakulirawo mu Firebase. Kaakati awo mu mbeera ng'era emabegako Bobi Wine we yali ava Entebbe era baamusibako.
Wano we tusanze n'abalwanirizi b'eddembe abavumiridde ebikolwa eby'okutulugunya abantu baabwe era ne batiisatiisa n'okugenda mu kkooti n'okuteeka poliisi ku nninga okuleeta alipoota ku bayimbi abazze nga bafa wabula bano poliisi baanukudde. Poliisi esobola okutrackinga amasimu gano. Twagala poliisi etrackinga amasimu ga muganda waffe omuntu eyasembayo mukubira yali amugamba ki era essimu ze ziri ludda wa radio mfayemu kufunye nono Ziggy naye afudde kyekimu kati omuntu yandyebuuziza what's going on. Ekikolwa nga kino tukivumirira nga poliisi tetuyimiridde ku bikolwa ebyobufuzi so n'olw'ensonga eyo wabanga waliwo omuntu yenna afuna okusoomozebwa mu ngeri ey'okutiisibwatiisibwa tetulonzalonza era omusango ng'ogwo tusitukirawo. Waliwo n'omuwala ategeerekese nga Brenda Antukunda azze n'omwana era n'ategeeza nti afudde nga bw'abadde bbaawe ng'ono yamuzaalamu abalongo wabula ebyembi omulongo omu n'abuuka kyokka era atutegeezezza nga bw'atagenda kuziika kubanga atyayo bajja be okumukuba. Waliwo abalala kozi newe yampasite aŋŋamba sikubya mukazi we. Abenganda nga bali wamu ne bannakisinde kya People Power oluvannyuma baleese ambulance ne bateekamu omulambo okugujja mu ggwanika e Mulago ne boolekera Nansana Ganda omugenzi gy'abadde abeera era ng'eno kubadde kwazeerana na Miranga. Abatuuze b'ekitundu ab'eŋŋanda ne bannabyabufuzi ab'enjawulo olw'obufunda bwa waka w'omugenzi basazeewo ne bakuŋŋaanira ku kifo kya Nsereko Gardens okukungubagira omugenzi. Naye Katonda tusaba otugumye era n'eddibu lino lye tufunye Mukama otuyambe tusobole okunywera kuba si kyangu. Abatuuze bamwogeddeko ng'omuntu abadde ow'eddembe atalina buzibu ku muntu yenna ate ng'abadde amanyi okwekolera. Neesera nti abadde mwana muto kale emyaka 3 naye nga alina ebintu yeekolera. Ajja wa mirembe talina buzibu bwonna talwa natayomba. Wabaddewo n'enteeseganya wakati w'abatuuze n'ab'eŋŋanda era ne bakkiriziganya omulambo gusule e Nansana olw'enkya gutwalibwe Bushenyi Emitooma ate guziikibwe ku Lwokusatu nga Alex Waiswa amyuka omwogezi wa DP bw'annyonnyola. Tujja kubeerawo wano n'emmisa, tujja kubeerawo n'okukungubaga ekiro kiramba, tujja kusulawo era nga tulowooza nti ne pulezidenti waffe Mwami Robert Kyagulanyi naye ajja kujja abeerewo. We tuviiridde mu kifo kino ng'abakulembeze ba People Power basuubirwa okutuuka essaawa yonna okukungubagira abadde munnaabwe effanfe. Ekibiina ekigatta bannamateeka ssaako ababaka ba Paalamenti nabo bennyamidde olw'ebikolwa eby'okutulugunya abantu ebisusse ennyo ensangi zino. We need to understand who was responsible for this and who did it. And if we find out that ISO was responsible, beyongeremuko kubanga ova wali ne bakuwamba nga tebakugambye ebyokola ki byogenda kale. Mike Mutebi, Delta TV Amasukkulumu. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze ekisaawe bali nnyo Mike. Ate bwe tweyongerayo ekibiina ekigatta bannamateeka mu ggwanga Uganda Law Society nga kikulembeddwa mu president wakyo Simon Peter Kinobe kyakutwala retired Kano Kaka Bajenda nga yakulira ekitongole ekikettera munda mu ggwanga ki ISO mu kkooti lwakukwatanga bantu ate nga mu mateeka takkirizibwa kukwata abateeberezebwa kuba bamenyi b'amateeka. Kidiridde ISO okukwata neggalira munnamateeka Patrick Mugisha ku bbalaza ya Sabit ewedde ngono yateereddwa lunaku lwajjo nga tewali musango gwonna gumugoddwako. Bannamateeka beegattira mu kibiina ki Uganda Law Society balidde mu ttama ne bategeeza nga bwe bagenda okutwala retired Kano Bajenda Kaka akulira ekitongole kya ISO mu mbuga z'amateeka lwakumenya mateeka ng'akwata abantu. Ono ng'asoose kuvumirira ebikolwa bya Kaka ebyokukwata munnamateeka Patrick Mugisha ategeeza nga babawandiikidde Kano Kaka enfunda eziwera nga bamutegeeza nga bw'atalina buyinza kukwata muntu ateeberezebwa okuzza omusango okuggyako poliisi. Kyokka ono agamba nti tawulira. Era nga tugamba omusajja akulira ISO Bajenda Kaka alekerawo okukola ebintu byakola. Ekisooka agifudde clearance house ey'abagagga. Buli mugagga atunuulira pulida ne yeekalakaasa nga Kaakajja amukwata. Ekyo tekikkirizibwa. Ekyokubiri amateeka tegamukkiriza kukwata muntu, kuwamba muntu. Era mu mateeka ekyo tukiyita kidnap kuba talina busobozi bwa arrestinga muntu. Simon Peter Kinobe era ategeeza bannamawulire nti batonzeewo akakiiko k'abantu 10 abagenda okunoonyereza ku nsonga eno. Mu ebyo etteeka lino eryateekawo ISO
liri clear ku mandate ya Kaaka kwegamba Kaaka atufuukidde ekizibu atyobola amateeka yeefudde ssemateeka atyobola ebiragiro bya kkooti kyova olaba omuntu ng'oyo mu Uganda ya demokrasiya Uganda gye twalwanira okulaba nga waliwo enkola y'amateeka alina okuvunaanibwa. Bannamateeka beeraliikirivu olw'okukwatibwa kwa bannaabwe nga bali ku mirimu bo kye bayise ekikolwa eky'okubatiisatiisa kye batagenda kukkiriza n'akamu n'ak'eddagala. Nga Uganda Law Society ekisooka tubayise wano kuvumirira ekikolwa eky'okutiisatiisa bapulida baffe. Bapulida baffe balina okuyitibwa ate nga kuteekebwawo mateeka okukiikirira buli muntu eyeetaaga pulida mu nsi eno. Bano balabudde Kano Kaka bagenda obutaddamu kukwata muntu yenna kubanga akawaayiro namba 11 akasemateeka tekawayisa obuyinza bukwata muntu. Security Organizations Act tekakkiriza mukozi wa ISO yenna. In fact ko kali clear nti omuntu yenna akolera ISO tayina kukwata muna Uganda. Era wa mukwata okuba kuwamba kidnap kye tuyita kidnap mu luzungu takkirizibwa etteeka lyabajjako amaanyi ago. So tetumanyi lwaki Kaaka ate agenda n'awamba bannayuganda n'abatwala mu safe house. Poliisi egamba bakyanoonyereza ku ani abadde awambye munnamateeka Patrick Mugisha. Mugyeko ebyokuba kitundidde mu nsonda z'amawulire ezimu nti amaze olunaku lwajjo olw'eggulu n'alabika tusaba nti bw'aba ali eyo wakituufu yalalise ajje atuwe statement wabwabadde balina okwemulugunya kwonna tutegeeze tusobole okuba nti netuyongera mu maaso okuba nti tunoonyereza. Munnamateeka ono wabula yateereddwa olunaku lw'eggulo. Anti Nakaibaale yabaddeyo ku Redota TV Amasukkulumu. Webale nnyo Anete dakika ziri 2 zokka ezakayita ku 3 ez'ekiro kya leero Redota TV Amasukkulumu tukyagendera ddala mu maaso. Mukkirize tummulemu katono nnyo katubalekere akanyumiro kaffe akamanya byolya mumanyira byolina okulya n'engeri gy'olina okubiryamu. Manya byolya. Mudalasini kika kya bikoola nga biteekebwa ku caayi ne bireetako akawoowo. Abamu bamanyi n'okubiteeka mu bintu ng'omuceere, enva z'enkoko oba ennyama n'ebirala. Mudalasini asobola okukolebwamu ensaano gy'oyinza okuteeka mu caayi ng'emigaso ofuna gye gimu. Ekika kya sukaali kiyite diabetes type 2 abakirina mukuutirwa okugatta mudalasini ku bintu bye mugenda okulya oba okunywa buli lunaku. Okunoonyereza kuzze kukolebwa bakugu nga mudalasini bw'asobola okuyamba ku bantu abatalina insulin mu musaayi gwabwe nga wano singa omwettanira omutendera gwa sukaali mu mubiri guyinza obutakka nnyo oba obutambuka nnyo ekiteetaagisa. Katukome wano olwaleero nga lindirira olunaku lw'enkya tukutuuseeko emigaso emirala. Oye mudalasini. Kuleka nnyo mukumulamu okwo Redota TV Amasukkulumu tukyagendera ddala mu maaso era ng'ekitundu ekyokubiri katukitandike n'abamu ku babaka ba Parliament abavuddeyo ne bavumirira enneeyisa y'abamu ku bantu abasewuka empisa sabbiiti ewedde bwe bakuba omulamuzi Gladys Kamasanyo akacupa k'amazzi. Oli nga Chief Justice bwe yaluulinga kutogikwatako bwe twamugamba nti waliwo ababaka ba Parliament amagye begakuba n'agamba an attack on some individuals does not necessarily mean that it's an attack on Parliament as an institution. Naffe tukyakistandingako tetukikondoninga naye tugamba ebingi bikyeyongera okujja abantu bali ku kisenge. It took us back. So it was not a good conduct at all, and I don't support it. Stella Nyanzi, together with her supporters, the kind of demonstration they put up in court was uncalled for. Bandigeze ku High Court ewe wa Chief Justice ne kutandika okuba kiraga empisa ensiwufu. Pete tubiwagira. But these events are unprecedented. There is no control for them. Abantu bali ku kisenge.
mujja kulaba kubanga ne courts of justices kati zifuuse courts of injustices. So banaggwanga muntu tabeeyibaza ne mutandika okulowooza nti tuli waggulu w'amateeka. Ate bwe tweyongerayo abatuuze mu disitulikiti y'Ekiryandongo balaajanidde akakiiko akanoonyereza ku mivuyo gy'ettaka olw'aba minisita b'ettaka okuli Betty Among ne Pasis Namuganza olw'okwekobaana ne bamusiga nsimbi nga bayambibwako eggye lya UPDF ne babasengula okubazza ku malundiro g'ebisolo. Akakiiko akanoonyeza ku mivuyo gy'ettaka akakulemberwa omulamuzi Catherine Bamugemeerwe wiiki eno kakutalaaga ebitundu bya West Nile okulondola emivuyo gy'ettaka. Akakiiko olwaleero kabadde mu disitulikiti y'Ekiryandongo mu kaweefube waako gwe kalimu okukola alipoota yake ey'akamalirizo ku kunoonyereza kwako. Alipoota eno esuubirwa omwezi gwa Novemba omwaka guno nga kajja ebirowoozo mu bantu. Akakiiko olutuuse mu disitulikiti eno kasanze abantu bakutte ebipande bivumirira abakozi ba gavumenti okwenyigira mu kibbattaka mu bitundu byabwe. Wano abatuuze nga bayita mu ssentebe wa disitulikiti Charles Ntairehoki Amoti bategeezezza nti mu mwaka gwa 2010 ekibiina kya Nyamberembe Landless ekyalimu amawanga ag'enjawulo baddukira ewa minisita yaliko mu kiseera ekyo Aida Nantaba nga tebalina waakubeera era bw'atyo minisita kwe kusalawo n'abawa ettaka ery'amalundiro g'ebisolo ga gavumenti gye yali tekozesa bagire nga babeerako okumala ekiseera nga bwe banoonyeza aw'okudda. Okusinziira ku ssentebe waabwe Charles Ntairehoki Amoti buli mutuuze gwe baateeka ku ttaka lino yaweebwa ekibaluwa ekyali kimulaga nti ateekeddwa okubeera ku ttaka eryo. Ono agenze mu maaso n'ategeeza nti ekyajja abatuuze enviiri ku mitwe kwe kulaba nga baminisita okuli Betty Among ne Pasis Namuganza nga beekobaana n'abamusiga nsimbi okuli Kiryandongo Sugar ne Mukwano Sugar nga bayambibwako eggye lya UPDF okubasengula. Naye nga abantu of course bwe balaba UPDF ne bamanya kati kiwedde bagenda tugoba abasirikale bwe bali emmundu weeziri kikoze eki kiwedde. Naye nga eviction yo bantu bagenda babeetoloola babalima even n'ennimiro zaabwe ne bazirima n'amakubo ne bagalima you cannot access water omuntu agenda kumaliza ng'akoze eki ng'agenze. Okusinziira ku bujulizi obuleeteddwa bulaze nti omukulembeze w'eggwanga yateekawo akakiiko akali kakulemberwa Sam Engola okunoonyereza ku nsonga eno nga ne guno gwaka akakiiko kano tekakolanga alipoota yonna ku mivuyo gino. Tuzamirama na Aida Nantaba anestikiza n'abalala ne bajja ku ground kulaba amaranches gano gali gatya gowe gali abantu mwebali ne bajja ne bamoving eyo wansi wonna amaranches indeed ne basangayo abantu bangi nnyo kati ne bagamba bagire batuule bulungi bakole bagenda kuzayo report mu cabinet balinde report ya cabinet ogwo gwali mwaka gwa 2013 naye kutuuka kati cabinet tefulumyanga report eyo. Abatuuze abaasigala ku ttaka lino saaka abaasendebwa boogedde ku bulumi bwe baayitamu okuva mu bamusiga nsimbi bano. Tusaasire ate sikoba tuwenda ku kkubo nyene kkubo essaawa zo twafulumye nga basoka kubuuza bibuuzo mulagawa mugenda komawo ssaawa mmeka ku gate ate mukomawo olunaku toyitawo nga tolina 50 kakati tugenda sulangawa balina olukwalo abatuzingako fenafena kasita ofuluma toyingira. Akakiiko olunaku olw'enkya kakweyongera mu disitulikiti y'e Arua nga bwe kakuŋŋaanya ebirowoozo. Nicholas Ndugga yabaddeyo ku Delta TV. Amasukkulumu. Webale Nicholas weteyongerayo eyaguza omugagga Medad Kichoncho ettaka erisangibwa ku kyalo Ssekanyonyi wali empererwe mu district y'e Kampala ategeezezza ng'abantu abagula ettaka ku mwannyina Crispa bitarabeho bw'atabamanyi nti era mwannyina yakola nsobi okubateerako emikono. Ono ategeezza ng'ettaka eryo abantu abo Kichoncho be yawawaabira bwe baali yesenzaako mu bukyamu. Paul Katabazi Bitarabeho nga ye administrator w'ettaka lya famire yaabwe akakasizza nga bwe yaguza omugagga Medad Kichoncho ettaka eriwezaako yeeka 9 n'obutundutundu 8 ku kyalo Ssekanyonyi empererwe mu disitulikiti y'e Kampala alabiseeko mu kkooti okwongera okutangaaza ku ttaka lino. Ono ategeezeza nti ng'oggyeko omugagga Kichoncho gwe yaguza ettaka wakati w'omwaka 2013 ne 2015 abantu bonna abaliriko beesenzaako mu bukyamu. Ono enkya yaleero awadde obujulizi mu kkooti y'e Nakawa mu musango Kichoncho gwe yawaabira abatuuze b'e Lusanja ng'abalanga kwesenza ku ttaka lye. Ono era akakasizza nga mwannyina Crispa Bitarabeho
bwe yaguza abantu b'e Lusanja ettaka wabula nga yakikola mu bukyamu. During the course of my administration, it wasn't all smooth sailing. Unfortunately, regarding this particular issue, my sister, Crispa Tarabahu, started selling land without my knowledge at Lusanja. I tried my best to get to know who these people were, how they came onto the land, because when I actually got to start seeing evidence of people building, I didn't know how they actually got onto the land, because she never came up and told us or told me that she had actually sold land. Ono era abulidde kkooti enkulu ekubirizibwa omulamuzi Taddewo Asiimwe nga bwe yalagira bannamateeka be okuggulawo omusango ku batuuze 17 mwannyina be yaguza ettaka. Katabaazi ategeezezza kkooti nti ettaka lyasikira wonna awamu liweza eka 84.7 ng'obuyinza obuddukanya ettaka eryo yabufuna mu mwaka gwa 2022 mu mwezi ogw'omwenda. Agamba nti okuva ku olwo baatandika okufuna enkaayana mu famire oluvannyuma lwa mwannyina Crispa Bitarabeho okutunda ettaka ly'e Lusanja ne Ssekanyonyi. Wabula kkooti emunenyezza olw'obutakola mirimu gye bulungi ng'omusika okugonjoola enkaayana ku ttaka lino ezaaviirako mwannyina okutunza abatuuze nga talina buyinza. This matter shall deal with, but for you, as a representative of your late father, the problem in the court is yours as well. Anet Nakayiwale yabaddeyo ku Red Delta TV Amasukkulumu. Webale nnyo Anet. Ate ye Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebe owookubiri asiimye emirimu amatendo omugenzi Godfrey Kaya Kavuma gy'akoledde Obuganda n'eggwanga lyonna okutwalira awamu n'asaba abantu abalala okulabira ku mugenzi kisobozese okuleetawo enkulaakulana. Bino bibadde mu bubaka bwa Ssaabasajja obusomeddwa Omulangira David Kintu Wassajja bw'asomye mu Lutikko e Namirembe mu kusabira omwoyo gw'omugenzi. Omukolo gw'okusabira omwoyo gw'omugenzi wamu n'okwebaza olw'emirimu amakula gy'akoze ng'akyali mulamu Oweekitiibwa Godfrey Kaya Kavuma era nga yabadde ssentebe w'olukiiko olufuzi olwa Kyabassa gubadde wali ku Lutikko e Namirembe. Maama wa Buganda Sylvia Najjinda y'omu ku beetabye mu kusabira omugenzi. Bakatikkira abaawummula ssaako abakungu b'Emmengo ne gavumenti awakati ne bannaddiini nabo tebalutumiddwa mwana. Wasoosewo omukolo gw'okuganzika ebimuli ku ssanduko y'omugenzi. Okusabira omwoyo gw'omugenzi kukulembeddwamu omulabirizi eyawummula owa ssente Obuganda omulabirizi George Ssenabulya ng'ono omugenzi amwogeddeko ng'abadde ow'omugaso ennyo eri Obwakabaka n'eggwanga lyonna. Mu kusaba kuno omulabirizi Ssenabulya yennyamidde ekisa ekiwedde mu bantu ensangi zino ekiviiriddeko n'ettemu okweyongera mu bavuzi ba boodabooda bw'atyo n'asaba abantu mu ggwanga naddala abakulembeze okubeera ab'ekisa mu bantu be batwala. Ekibiina talina Katonda kiwedde mu bantu by'omusajja yamukozi nga kawa ekitiibwa Katikkiro abantu basse bannaabwe mu kyeyonoonero n'osisinkana omusajja alivuga boodabooda yewa ali ku ddembe lye omuntu ali makaaga alina bukuzi bwe lwamutukumbula. Abalabirizi abalala omubadde n'abaawummula basabidde Obuganda wamu n'ab'enju y'omugenzi n'okubasaasira olw'okuviibwako omusajja embula kalevu. Okumuzibwa abaddumu mu kiseera kino tife tukoze eki era abatuddirira bo banaalabira ku ki. Guno mwaka gw'abaana era nga lw'okugamba nti manyiza omwana ekkubo lyagwanidde okutambuliramu ne bw'alibanga akadde etalivaamu n'akatono. Ne tugamba nti bannange tuweereze emyaka egimala ate nga bitunda mu kalwa 17. Sabe Ssaabasajja tuddeko wabbali. Tubadde n'ebbanga ddene kumpi sabbiiti namba since Saturday naye kyerabiddwa okubagamba okujja okubeera wano okubabuulira obulwadde bwe naye ebbanga lyembadde naye nga mulwadde nange nfuuse musaaba. Mwanyaniriza mu maka gammwe mu kibuga Addis Ababa ekya Ethiopia ne munsembeza era nga kwe mutadde n'okumbudaawuna kulese eddibu ddene mu bulamu bwaffe ate ne kutujjukiza ebyo byonna bye tuyiseemu naye okumala ekiseera ekiwanvu.
Kamalabyonna wa Buganda Charles Peter Mayiga atenderezza omugenzi nga babadde n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Katikkiro era amwebazizza olw'amagezi g'abadde ng'amuwa n'okumufuula kyali kati. Emirundi egitali kimu ng'Omulangira Mutebi awummulira mu maka ga Godfrey Kaya Kavuma. Namasole, Saala, Nalule, oba Kabejja nga bwe yayitibwanga bwe yali asso ogw'enkomerero mu 1974 Godfrey Kaya Kavuma yali ku lusegere lw'abaana be. Ne gavumenti ya wakati ng'ekulemeddwamu nampala waayo mu Parliament Ruth Nankabirwa Ssentamu atendereza omugenzi. Abamu batendebalirwa ne batakola kibagwanidde okukola olw'okubanga batendewaliddwa oba batiitidde. Wekitiibwa Kaya Kavuma tabadde mutiitiizi, abadde n'amaanyi agalinaga olujibiri. Oluvannyuma ekitiibwa kya Buganda kiyimbiddwa era omubiri gw'omugenzi ne gubikkibwako bendera ya Buganda. Omugenzi Godfrey Kaya Kavuma waakuziikibwa olunaku olw'enkya essagala Bwaya mu Busiro. Carol Nakibuule yabaddeyo ku Delta TV Amasukkulumu. Omwoyo gw'omugenzi Omukama Katonda agulamuze kisawe bali nnyo Carol Nakibuule. Ate bwe toyongerayo Sabbiiti ewedde abasomesa mu matendekero ga gavumenti bateeka wansi ebikola ng'entabo evako gavumenti kulemererwa kutuukiriza kwe baatuukako okubawa ennyongeza ku nsako yaabwe. Wadde ng'okwekalakasa kw'abasomesa kukyaliwo bo abayizi naddala abali mu mwaka gwabwe ogusooka bakyayiika nga mazzi ku ssettendekero w'Amakerere gwe tusobodde okutuukako okulaba embeera nga bw'eri. Abayizi abali mu mwaka gwabwe ogusooka okweyanjula ku matendekero ag'enjawulo era abayizi bangi balabiddwako nga beeyina okugenda ku matendekero okulaba ebintu nga birina okutambula gye banaasomera. Amatendekero agasinga gabadde gayisizaamu abayizi ebintu nga birina okutambula nga ku ssettendekero Makerere University abayizi bajjumbidde nnyo ekifo kya Freedom Square babadde bakuŋŋaanidde kibadde kikubyeko. First year medical students, you have 4 years to reach there. And then the other one is for kyokka wadde nga guli gutyo abo bonna abasomera mu matendekero ga gavumenti biyinza obutabatambulira bulungi olw'okwekalakaasa kw'abasomesa kubali mu kiseera kino. Abasomesa nga bayita mu kibiina kyabwe ekibagatta ekya Forum for Academic Staff in Public Universities basalawo batali kwetemyamu nga bwe batajja kuddamu kusomesa okuggyako nga gavumenti yabongezza omusaala gwabwe gwe bakkaanyaako. To government is supposed to meet us. I have two communication. Nga bwe kiri nti olwaleero abayizi lwe bazzeemu okusoma n'abapya okutandika okukakkalabya emisomo gyabwe noonyeza kubali kakiiko agataba abasomesa bano era bwe nti ongudde ku Dr. Edward Mwavu ngono yamyuka akulira akakiiko kano nga ntegeezezza nga bakyagenda mu maaso n'akeediimo kaabwe okutuusa nga gavumenti evuddeyo ku nsonga yaabwe. Budde buno tukyali kuki kiri ekyasalibwawo executive yaki ya public university zonna ekyo kyekikyaliwo tekinaakyukamu nti okuvanga lumu twasa ebikola ki wansi naye ng'ekikulu kiri nti abasomesa baagala nnyo okukola emirimu gyabwe n'abakozi abalala. Ono bw'ati asabye abazadde okugira nga balindako kusindika abaana baabwe mu matendekero ago okutuusa nga ensonga z'omusaala gwabwe zimaze okugonjoolwa. Babasindika oba tebabasindika ndowooza ekimpulya sinze vice chancellor wa Makerere sinze vice chancellor w'Ekyambogo kati vice chancellor babagambye nti abaana bajje kati sinzagana ki baana kujja naye kinyonyola abazadde nti obwo budde buno abaana bayinza okubeerawo naye ng'abasomesa abakozi abalala bonna matendekero gonna aga gavumenti universities public universities twasalawo nga lumu tuteeke ebikola ki. Kyokka mu kwogerako n'omwogezi wa ssettendekero wa Makerere University Dr. Muhammad Kigundu nga njogedde naye ku lukomo lw'essimu agumizza abazadde ng'ensonga bwe bali mu kuzikwasaganya era n'abawa essuubi nti zaakuggwa. Abaana ku orientation mwe bali kati mu kaseera kano tumanyi okukwataganya bannaffe gye balinawo obuyinza kinaatukira Sabbiiti y'ekibiina nga waliwo wadde nga bano beekalakaasa gavumenti ng'eyita minisita w'abakozi Mululi Mukasa yalangirira nga wateekeddwa obuwumbi obweri ddala 15 okukola ku nnyongereza y'abasomesa bano. Kyokka Dr. Mwavu agamba nti ezo ensimbi tezimala ntono ddala era tezirina kye ziyinza kukola ku nnyongereza yaabwe. Tulabe embeera nga bweri n'eyitibwa bw'obukakafu nti omwaka gw'ebyensimbi ogujja
ensonga y'okwongeza omusaala ejja okuwulira nti biliyoni 15 naye ayinza okubeera n'embaga ey'abantu 5 n'obeera n'enkota y'ettooke eryo emu n'agamba nti yalese eki yalese enkota y'ettooke naye bw'ogenda ogigabanyaganya wasigala ki naye ng'oli yagambye tetwawadde ki enkota y'ettooke. Gerard Mutumba, Delta TV Amasukkulumu. Ekitundu ekyokusatu kitandise n'aba Local Defence Unit oba LDU abawerera ddala 10 ababadde bali mu kutendekebwa abawanduddwa olw'okulemererwa okweta mu kakuŋŋonta. Bano wadde ng'okusunsulwa okwasooka baakuyita okusunsulamu okw'omulundi ogwokubiri nga tebannayingira ssomero kutandika kutendekebwa mu butongole kwabalemye. Muno mwabaddemu okwongerawo okwekebejja ebibakwatako empisa saako ebyobulamu. 100 local defence recruits after they did not meet the standards of a secondary screening exercise conducted at the military training schools. This is a normal UPDL procedure that we conduct further screening of recruits on arrival at the training schools before military training can commence. So some of the secondary screening areas include like the scrutiny of records of disciplines of the recruits and further medical examination for conditions that we could not establish during the field screenings at the recruitment center. So we required to go back or to take the recruits to the training schools where there are permanent facilities where we can be able to conduct further checks just to make sure whoever we are taking is the best of the best and also is safe for the person to conduct military training completely. Ate ye President wa America Donald Trump avumiridde ebikolwa yebyayise ebyenge ettima n'obukyayi omwafiridde abantu 29 mu ssaawa 24 mu ggwanga eryo erya America. Kiddiridde obulumbaganyi obw'emirundi ebiri obwakoleddwa ku bannansi mu masaza okuli erya Ohio ne Texas. Bo bannabyabufuzi naddala banna-Democrat bagugumbudde Trump nga bagamba nti byayogera mu ngeri eyatebinkwatako ku nsonga z'abagwira byongedde kuleetawo busambattuko mu ggwanga eryo. Ate mu by'obusuubuzi abavubi ku bizinga omuli Bugaya, Lubya, Lyabaana, Buwema, Muama, Samba, Zero ne Malirira ebisangibwa mu district ey'Ebuyikwe bali mu kusattira oluvannyuma lw'obubbi ku nnyanja okuddamu okusituka buto. Dan Nasaga omu ku bavubi ku bizinga agamba nti kino kibalese mu bwavu obutagambika kyokka nga bali mu mabanja mangi. Akulira ebikwekweto ku nnyanja mu district eno Captain Stephen Alituka agamba nti abavubi bennyini bebebba wabulanga bakozesa amasimu okwerabula. Ye amyuka RDC Juma Kigongo anokoddeyo ebifo ebirimu ababbi bano nategeezanga ne poliisi oboolyawo bwe yeenyigira mu kikolwa kino olw'okubba ebizibu tebiba bikwatiddwa. Okuva mu ggwanga lya Netherlands nga bakulembeddwamu Janet Hosman batandise kaweefube ow'okubunyisa enkola ey'okukozesa enkola ya tekinologiya mu masomero ga Nassale mu nkola eya e-robot nga kaweefube ono bamutandikidde ku ssomero lya Royalville Kindergarten e Kasubi. Bano bategeezezza ng'enkola eno bw'egenda okuyamba ennyo abayizi bano okutambula n'omulembe guno ogwa tekinologiya kibasobozese okwetonderawo emirimu nga bakuze. Yes. So we shall do it in groups. Those of you who shall ready to go back in class, others will go and join her, okay? Yes. Yes, we shall begin with Miss Janet. She will introduce herself and talk to you. Well, I'm... Wow! Listen. Willie, can you go backwards? Yes. Okay, clear first. 1, 2, go. Hey. Good. He's a good listener, eh? 1, 2,
3, 4. 1, 2, 3. Rosette, you're too fast. I'm a bit ahead of time. Oh! Shall we do it? Robots for the older kids, and they program each and everything on a tablet. And it's very important programming. It really changes the way of thinking of kids and adults. So you have to start very early. So that's why I visit now. Ate mu byemizannyo omukubi w'ensambagire n'ebikonde Omar Semata asambiridde obuwanguzi bwa Moses Golola mu lulwana oluwaliwo ku lw'omukaaga lwa wiiki eyise ku Freedom City nga bwe butaali mu mateeka. Ono awagiddwa kafulo mu kusala ensambagire era akulira baddifiri b'omuzannyo guno Charles Blick Mugoya mu lukiiko lwa bannamawulire olutuuziddwa ku Grand Global Hotel e Makerere. Luno lwe lulwana olwaliwo ku lw'omukaaga lwa wiiki eyise ku Freedom City Namasuba. Moses Golo Kawandula bigambo bwe yali addingana ne Omar Semata mu lulwana olutaali lwangule. Abasazi b'omuzannyo guno baalangira Moses Golo obuwanguzi oluvannyuma lw'okukuba munne mu migwa wabula eky'okumukuba evivi. Ab'oludda lwa Semata ne Semata yennyini bakivumiridde kuba tekyali mu nnwana y'ekika kya K1 style. And according to the rules internationally, you are not supposed to touch the fighter when he's on the floor in these styles. It is only in MMA, mixed martial arts. I was so concerned that this fight had to have what we call a technical jury. It is not supposed to be handled by the desk. It is supposed to be handled by the jury. Kino kitanudde akulira baddifiri b'omuzannyo guno ali ku ddaali ensi yonna yakazibwako erya Wandera okujungula obukugu obwakozesebwa mu kulangira Moses Golola ng'abakikola bwe bataagobera amateeka. Because when you do that as a referee, that means you have stopped the fight. I expected him to stop the fight as he had done, send Omar Semata to the white corner. After seeing what had happened, I was going to penalize Golola Moses. Wandera nga ye Charles Blick Mugoya abadde taluma bigambo bye atuuse n'okulaga nga Golola ennwana ezisinga wabadde bamugabula obugabuzi nga mu mateeka abatawangudde. Nagi yakuba Golola Moses bulungi nnyo abantu mwenna mwakiraba. Naye ate bwe byatuuka okugaba omusipi baagutoola ne baguwa Golola. Naliyo omu kubagamba Golola Moses ne mugamba konze to celebrating kubanga sigwo wangu. Ku luvuvuuma olugamba nti abasemata bandisabye okuddingana Golola, omutendesi wa Semata Latif Ford Game atabadde musanyufu na ngeri gye baalangira Golola ku bwanguzi agambye nti bo tebasobola kusaba kuddingana muntu ali ku ddaala ya Uganda okuggyako nga ye yasabye. Mugoya asinzidde mu lukiiko n'ategeeza nga bw'atamanyi nti waaliwo ekkobaane okumugaana okulamula oluzannya luno ne luweebwa Abe Kigozi naye ataagobera amateeka galamulirwako oluzannya luno. Wanayongeddeko nti ye yafuuka kifaananyi mu kibiina ekifuga omuzannyo gw'ensambagere kuba ebisinga bisaalibwawo akuli omuzannyo guno era akola emirimu gyonna. Ate wano omukubi w'ensambagere yeeyita Generaali Hamza Nfungu naye ategeezezza nti okubonereza Golola butaddamu kutwala buwanguzi abategeesi b'ebikonde babimuwe oba Semata abalage ekituufu ku muzannyo gwa K1 style. James Manja, Leta TV, Amasukkulumu. Webali nnyo James Mayanja. Ate bo abatendesi b'omupiira omuli Mike Mutebi owa KCCA-FC ne Kefa Kisaala owa Wakiso Giants buli omu aweze nga bwagenda okutwala obuwanguzi mu mupiira gw'enkya ogw'empaka za Super 8 mu mpaka ezivujjirirwa aba Pilsner. Luno luzannya olunanyumira mu kisaawe kya Wakisa nga Mutebi agamba nti engeri gye baakava mu mpaka eza Sekafa basingako ku bannaabwe so nga ye Kisaala agamba nti tebagenda kuyisa mukka mu kisero. Ekyabasambi abataaliwo mu KCCA Mutebi tekimuyigudde ttama. Bino babyogeredde mu lukiiko lwa bannamawulire olutudde ku Katikati Restaurant e Lugogo.
Wetegekedde bulungi kubanga ffe tetumawugula kiri awo kyamaanyi, so twetegese bulungi abazannyi 28 abali contracted ne KCC, abazannyi betujja okuselectinga n'asamba owulidde kuba ndowooza nti ttiimu yange buli kifo kiriko abasambi 2 nga bonna balungi, so era ojja kulaba nti abaana bali abawangula Sekafa bonna bajja kubeeramu, oba oli awo twongeremu Kadugu abataaliwo nani omulala mukyamba. If you want to be oba oyagala okubeera omulungi olina competing n'abalungi, so guba mukisa mulungi okuba nti ofunye ttiimu ennungi, then kirungi nnyo okusamba ttiimu eri organized okusinga okusamba ttiimu ennafu olw'ensonga nti ttiimu ennafu zijja to disorganize, naye tetugenda kukola bwe tutyo nga wakisobola, tetugenda kusamba nga tuiminga the moon so that tugwa wansi waki tugwa walungi otulina okubeera. Ate bwe tweyongerayo bannamawulire abawandiika ebyemizannyo nga beegattira mu kibiina kyabwe mu lutuula lwabwe olubadde ku Imperial Hotel mu Kampala balonze ttiimu ya KCCA okubeera ttiimu etutte ekirabo kya Nile Special eky'omwezi olw'okusinga ku balala. Kino kidiridde bannamawulire okusiima omulimu ogwakolebwa KCCA bwe yasitukira mu kikopo kya Sekafa ekyazannyirwa e Tanzania omwezi gwe tukubye emabega. KCCA yawangula ekikopo ng'erinamu eddibu ly'abazannyi abamu abali ku ttiimu y'eggwanga mu mpaka za AFCON. Obuwanguzi babutwalidde ku bubonero 22 nga babadde bavuganya ne ttiimu y'eggwanga eyawangula empaka za golf ez'ekikopo kya Victoria. Mu lukiiko lwe lumu, pulezidenti w'ekibiina kya USPA Patrick Kanyomozi alangiridde ng'emikolo gya USPA egibaawo buli mwaka egy'okubunyisa enjiri y'okwekuuma ku nguudo bwe gituuse okusaasaanira eggwanga lyonna. Emikolo gino gyakubaawo ng'ennaku z'omwezi 24 Agusto ow'omwaka guno mu kitundu ekyerugazi. Okay. Essaawa zeezo tukwebazaawo kubanga obadde naffe okuva gye twatandikidde amasukulumu gaffe ku ssaawa 3 zennyini. Nze Shamim Naiga mbadde ne munnange Isaac Luchamzi kuba naffe abategeera olulimi olw'obubonero. Musule bulungi katubalekere akanyumiro kaffe ak'omukisa gw'omukono gwo ne Reverend Festo Kalungi. Tusinkane olunaku lw'enkya. Ssaabasajja Kabaka wangaala.